Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyika Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza kubanga ye mutesitesi ow'embeera eno yonna era yansobozesa okubeera nga ntuuka mu studios wano okubaako n'ekyensomesa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Musaba w'ekitiibwa Allah annyongere ebiseera nga bino bingi sobole okutambula ffenna era mbeere nga ensonga yonna tugitambuza bulungi. Bannange nno mmwe abandaba balamira okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era tumweraliikirire nnyo, tumwegendereze so nga ate era tuyina okumwagala. Mbasaba lubeerera tubeere nga tukwatira wamu okulaba nga amazima mu Lwarabu bakiyita as-sidqu, mu Lungereza gye bayita integrity. Amazima gano gaba malungi nnyo omuntu okugeemanyiiza era n'Abaganda bagamba nti amazima gakufuula ow'eddembe. Ekyokubiri, tulina okuteekawo ensonga y'okubeera abeesigwa era mulinga weebuuza lwaki mbadde kinza atasobola kubeera mwesigwa. Tuve ku mbeera eno abantu gye babuulizaamu naga nti abantu babadde ki? No, kyetunuulize, mbadde ki nze atasobola kubeera mwesigwa. Obwesigwa kyetugamba trustworthy, ate mu Luwarabu kyetuyita al amaana. Ekyokusatu, mu Lwarabu bakiyita atawadhu oba mu Luganda kyetuyita obuntu bulamu. Bw'ogenda diipa kyetuyita atawadhu, obwetoowaze, I should say. Then ate bwe tuba tugenze mu Luzungu kyetuyita humility. Kati ate waliwo ekyokuna kye bayita asaburu mu Luwarabu, mu Lungereza patience, ate mu Luganda okugumiikiriza. Kati ebintu ebyo byonna singa omuntu bikuŋŋaanirako gwe nno oba omaze okuwona, kuba obulamu bw'ensi butambula n'ebyo ebintu ebina. Musaba w'ekitiibwa Allah ebyengera n'emirembe abisse ku nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ndowooza naawe eyo gy'oli okakasa nti oyo omulimu yagukola bulungi. Wabula Allah yamuteerawo basahaba ab'ebitiibwa abaami n'abakyala, mwana wattu nabo ate ne batambula naye bulungi, ne bakwatagana, ne babeera nga bamukkiriza, ne bakolera ku nkola ye, ne bamubuddamya, ne bamubudaabuda, ne bamugumya, ne batuuka n'okufulumya statement nti we tuligwa naawe w'oligwa. Musaba w'ekitiibwa Allah basahaba abo bonna abaami n'abakyala abeere nga abasasula mu ssera ku lw'obusiraamu n'abasiraamu. Waliwo ensonga gye njagala okuleeta ku mulundi guno, naye kammala okwogera ebigambo bino nti Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yakola bino ebibiri, yakeesa obudde ate yabuzibya, talina lunaku lwonna lwe yali abukeesezza wadde okubuzibya okuggyako ng'abeera yatutadde edda mu miteeko gyaffeena gye tumanyi obulungi. Omuteeko ogusooka gubeeramu abantu nga balamu era gye muli eyo muli balamu. Omuteeko ogwokubiri ne gubeeramu abalwadde, ogwokusatu gubeeramu abo abazaaliddwa, ate ogwokuna ne gubeeramu ab'ekitiibwa Allah basse bajjuludde oba baggyeko obulamu. Ate nga tetulina ngeri yonna gye tuyinza kukyusaamu miteeko egyo okuggyako okumusaba Mukama waffe nti ayi Allah tukusaba buli bamu omuteeko gw'obataddemu oba obateera omukisa gwabwe. Kaakati olugendo lwaffe lwe tutambula tusoma ku bakyala ba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Era nze buli lwe ntunula mu byafaayo neewuunya abantu abavaayo ne bamala googera. Waliwo aboogera ne bagamba nti yali mwagazi w'abakazi kyokka nga yawasa 17. Naye ate bw'ogenda okutunulira nga Nabbi Sulaiman yalina abakyala 10 kyokka ate ebyo tebabimwogerako.
Sulaimaani yalina 100 naye nga tebamwogerako. Taata we Dawuda naye yalina bayitirivu tebaboogerako. Oba lwaki? Naye ate ono ow'e17 abantu ne beekanga nnyo. Naye olwaleero njagala ntambulire ku nsonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuuka okuwasa abakyala n'atuuka mu 17. Ate nga abantu ekisinga obbatabula kwe kulaba nga ate Allah yassa aya mu Qur'ani, naye aya egamba fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bwe munaaba mutidde okulaba nga temujja kukola bwenkanya ku baana abawala abasigalawo nga bamulekwa, nga mugenda obbawasa nga temusobole kubawa bye bateekeddwa kufuna, kuba ne bwabeera omwana nga gwe wamulera era amahale aba alina okugafuna. Naye kati abasajja abawalabu beekwasanga naga nti nze amugulidde, nze mwambaziza, nze musomesezza, ate era ntoola amahale nga tebaagala kukikola. Kati Allah n'agamba bwe muba mutidde nga temujja kukola bwenkanya ku baana abo abawala, fankihu ma taaba lakum mina nisaa'i, abo mubaleke muwaseeyo abalala ababalungiyidde mu bakyala. Allah n'agamba nti mathina, oli waddembe okuseetuka n'ogenda ku namba 2, wa thulatha, era n'oseetuka n'ogenda ku namba 3, wa rubaa, era oli waddembe n'ogenda ne ku namba 4. Kati n'atusibira awo. Bw'amala otusibira awo, kati gwe kankutegeeza ndaba nti mu kiseera ekyo yali atusibiddewo nga ne nabbi wamusibidde, naye oluvannyuma ye yamusumulula kuba emirimu gy'agenda okukola mingi. Allah kyava yamusumulula n'aga nti owange ggwe nabbi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, nze nkukkiriza abakyala bonna bonooba owasizza okasanga n'obawa amahale. Kakati Allah n'abamumenyera n'ateekamu abaana b'abamaama b'abato, abaana ba ssengaawo, abaana ba taata w'omuto, n'abamenya bangi, ate okutuusa naye lwe yamugamba kati naawe ate nkusibye, toddamu kuwasa mukyala mulala yenna ne bw'anaaba akulungiyidde. Kitegeeza nti nabbi alina abakyala be yawasa sallallahu alaihi wasallam, n'atuukayo baali 17. Ate bwe yamaliriza Allah n'amugamba nti kati awo toddamu n'oleeta. Kati abakyala bonna 17 njagala olwaleero tugende nga tubayitamu, nga buli mukyala tumuteeka mu muteeko waagwa. Omukyala asooka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yawasa ye Khadija binti Khuwailid. Oyo yafumba yekka, teyalina competition yonna, naye okumuwasa kwe ate nabbi yali asinziira ku biri bye yatugamba nti tunkahul mar'a, omukyala yenna abasinga obungi bawasa abakyala li 40 nga batunuulidde ebintu bina. Ekisooka li hasabiha, olulyo lwe mwava, walimaaliha, n'akasente kayina. Kakati ali nateekawo n'obulungi bwe, omukyala tumwegombako obulungi. Kakati ate n'aleeta ekyokuna n'aga nti walidiiniha, n'eddiini ye. Naye oluvannyuma yagamba nti fadhfar bidhaati ddiini, weeyunule ennyo oyo alina eddiini, ebirala byonna mujja kuba temuli, kasita onoobeera nga eddiini gy'okulembeza tarbati yadaaka, ebirala byonna ojja kuba obiwonye. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala wasooka baali bamuyita Khadija, oyo yabeera naye emyaka 25 beddu nga tawasizza mukyala mulala. Omukyala gwe yazzaako baali bamuyita Sauda binti Zam'a, gwe ngenda okutandikirako olwaleero. Omukyala oyo yayitibwa Sauda, yali mukyala mukulu nga yasinga ne ku nabbi emyaka sallallahu alaihi wasallam, era nabbi yagenda okumuwasa ng'omukyala akonya 55, ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alina 51. Tozalaba difference ya myaka 4. Naye nabbi bwe yali amuwosa alina hikima gye yakozesa, olw'okubanga nabbi ono bwe yali agenda okuwasa yakozesanga hikima za bika 5. By hikima ntegeeza wisdom.
mu Luganda kyo kyagaana. Naye wisdom, omunnyonnyozi omu bwe yali annyonnyola wisdom yagamba nti wisdom is the ability that makes the knowledge you have valuable. Nti kye bayita wisdom oba hikima agamba nti bwe busobozi gw'omuntu bw'okozesa okusobola okufuula okumanya kwo kw'olina okw'omuwendo kye bayita wisdom. Kati n'olwekyo nabbi yagenda okuwasa omukyalo oyo Sauda. Kino kyekyaliwo. Sauda bali bamuyita muwala wa Zamua, ate taata we yali yaziba amaaso. Sauda omusajja we gwe yasooka okufumbirwa. Entalo zino ezaaliwo ng'Abakuraishi tebaagala bantu basiramuke. Omukyalo oyo yeekanga ye nebba bavudde mu Makka bagenze, era be baali mu lusenguko olwasooka olw'Abasiraamu okusenguka nga basengukira mu Habasha. Habasha olwaleero we wali states zino essatu: Djibouti, Eritrea ne Ethiopia. Eyo territory yonna baali bagiyita Habasha. Kati aboogeza abangu ne bafuulayo mu Ethiopia, naye Ethiopia state ate n'endala nazo states. Djibouti nayo state yeetongodde, ate ne Eritrea nayo yeetongodde. Naye kati bano baasengukiranga eyo nga waliwo omusajja baali bamuyita, omusajja oyo Ashamatu mutabani wa Abjar, ge gaali amannya ge. Ashama mutabani wa Abjar, kyokka nga title ayina ya Najjashi. Kakati omusajja oyo yali mwenkanya nnyo, ng'eri ewaabwe gye yali akulembera takkiriza muntu yenna kubeera ng'alyaza amaanya munne. Ne bw'obeera olina amaanyi ng'akukkakkanya, ne bw'obeera muto ng'akukkakkanya. Kakati omukyalo oyo yali yawasibwa omuvubuka nga n'omuvubuka yasiramuka. Kati okusenguka bwe kutuuka ne bagenda bonna eyo, either Ethiopia, Djibouti oba Eritrea. Bwe baatuuka eyo ne balyoka babeera nga omukyala n'omwami baayawukana mu ntegeera. Ng'omwami awulira kiri ekyokulya abantu nga ye awulira akirina, kyokka ng'ate omukyala takirina. Omukyala n'asaba nnyo Allah n'abeera nga amutaasa omusajja oyo. Omusajja n'afiirayo eyo. Bw'amala okufa, ono omukyala n'anoonya engeri gy'adda e Makka, era yakomawo. Kati ng'atudde awo ewaabwe, afugibwa waabwe waka, nga bw'omanyi omukyala bw'ova mu bufumbo n'ogenda ewa muganda wo n'akufugira awo. Kati n'ono bwe yali. Kati mu kiseera ekyo ng'ali mu Makka akomyewo, omukyala akomyewo, ali wa taata we Zamua. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah kyava amuwa ekirowoozo tiwandibadde owasa. Naye ekirowoozo ekyo kyaleetebwa mukyala gwe baali bayita Hawla. Hawla yagamba Ibrahim, namugamba ne Ibrahim, kati gwe bw'ofiira omukyala oba toyagala kuddamu kuwasa? Nti ndeka. Namugamba ojja kuwasa, kubanga ekirungi nti gwe ojja okunoonya omukyala, naye kyetwagala obeere n'omukyala. Ibrahimu nga yeekubakubamu awo ng'alaba ddala afiitinga okuwasa. Kyova olaba yawasaayo abakyala abalala basatu, fakiti bali bana. Yawasaayo abakyala abalala balinga bana. Nabbi Yaakub, kubanga yawasa Leya, n'awasa Rachel oba Rahil, n'awasa Balha ne Zulfa. Kituufu. Kakati Zamua akomyewo ewaabwe, omwami ye yafa n'okulitadda yali alitazzi. Kati omukyala ayagala ayambeko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akowoola abantu, naye kyeyava amugamba njagala okukowoola abantu bakwegatteko, naye ate nja kulemesebwa olw'okubanga ate waliwo
abalala abadde baagala okumpasa. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alaba nga omukyalo ono wa mugaso, kyeyava agenda n'amwogereza gye byaggweera nga nabbi afunye omukyala namba 2 ne babeera naye, era y'omu ku bakyala be yalekawo wadde ate nga ye yali omukulu ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Kati oyo yamuwasa nga akozesa hikima gye yakozesa bagiyita alhikimatu, kuba hikima za mirundi 4 nabbi ze yakozesanga. Hikima esooka yeya alhikimatu alijtimaiya, yeyokuyunga oluganda, okubeera obumu. Alhikimatu alijtimaiya. Ne wabawo hikima endala ya alhikimatu atashriiya, okugjawo ebyali ebyemizizo mu biseera biri ebyababuyabuya. Ne hikima eyokusatu ye hikimatu asayasiya, ng'akozesa siyaasa n'awangula omuntu naye ng'asooka kuwasa muntu wa sayidi eri. Ne wabaawo alhikimatu alijtimaiya ne alhikimatu al asmaa'u, ne hikima ng'oyitira mu mannya amannya aga Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati n'olwekyo ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali awasa ng'akozesa hikima 4. Hikima esooka tashriiya, ekomawo eyokubiri sayasiya, eyokusatu ijtimaiya, n'eyokuna asmaa'u wa sifaat. Nedda, hikima eyokuna ye hikimatu eyitibwa alhikimatu asayasiya. Ziri hikima 4: hikimatu asayasiya, alhikimatu alijtimaiya, alhikimatu ataalimiya ne alhikimatu atashriiya. Kati ezo hikima 4 nabbi mwe yayitira. Kati abange Zam'a yayitawa Sauda binti Zam'a. Taata wa Sauda yali musajja muzibu nnyo, naye olw'okubanga muwala we yasiramuka, kati ate ne nabbi najja n'ayagala okuwasa muwala we. Ate bwe yamusaba nabbi n'amanya nti kino na kino najja kyagala, era y'ensonga lwaki awo byali kukwata mu nsawo, musajja mukulu n'amatira. Kati eyo nebeera nga hikima emu. Hikima eyokubiri alhikimatu alijtimaiya. Alijtimaiya ye hikima ey'okuyunga okubeera obumu. Omwo nno yawasizaamu Aisha n'awasizaamu Hafsa mu hikima eyo, n'awasizaamu n'omulala gwe bayita Safiya binti Huyayi. Era hikima y'emu eyo mwe yawasiza Maimuna binti al-Harithi. Era y'emu eyo n'abeera ng'era hikima y'emu eyo era nabbi yagikozesa ku omukyala ayitibwa Ramla binti Abi Sufyan oba Ummu Habiba. Kati n'olwekyo hikima emu tugitunuulidde, mwe yawasiza Sauda binti Zam'a ng'agezaako okusikiriza bali babeere nga batwegattako oli afuuke mukoddomi waffe, era bwe kityo bwe kyali. Kakati waliwo hikima endala alhikimatu atashriiya, hikima ejjawo ebyo baali bagunjaawo edda, nga omwana singa ajjeewo n'obeera mukuza naye n'akula n'abaana bo gwe b'ozaala, oyo omwana bo baalangiriranga ne bagamba kati oyo ajja kubeera, oyo afaanana bw'atyo. Kakati olw'okubanga waliwo enkola eya tashriiya ey'okubeera nti omuganda agamba nti azaala bakuzire nga bombozi.
kakati ne tashriiya bwe yali omuntu asobola okubeera nga mukulu ne bamugamba nti oyo ye taatawo naye ng'oli akimanyi nti oyo tamuzaala naye ne bakiteekawo ate ne bakitambulirako naye kati bano Abawarabu bwe bakitambulirako Allah n'avaayo n'abeera nga yagamba nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate tabeera mu mbeera efaanana bw'etyo kubanga nabbi yalinawo omuvubuka gwe bayita Zaid ibn Haritha nga ye yamulera naye bw'omala okumulera ate togamba nti gw'olina okumugayidi nga kasaawiza emyaka egy'okwesalirawo gw'obanga wamutendeka bulungi ajja kukola kyakola kati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye olwategeera nti omukyala tuli ku hikima eya ijtimaiya nti Hafsa bayafudde nga nabbi yatandika kuteekateeka butya bw'anaayogereza Hafsa muwala wa Umaru era gye byaggweera nga nabbi awasiza Hafsa lwaki amuwasa yali ayagala kuleetawo oluganda nga Umaru nno mu kiseera ekyo Umaru yali yamala dde okutereera naye eri ogundi we yafumbirirwa oyo omuwala Hafsa binti Umara munnange yafumbirwa naye nga kwali kuluma bugigi kane zibeera nga hikima ezebbiri nzogeddeko ngenda kuleeta hikima eyokusatu waliwo alhikimatu assayasiya hikima nga ya siyaasa oli n'ogenda oyagala ng'omanyi nti awo yo mulabewo ate gwe n'ogenda n'owasaayo omukyala eyo oba okozeseza siyaasa nti oli olwa yandibadde ayogera kino naye takyakyogedde kati wasigaddeyo hikima emu alhikimatu attaalimiya hikima ey'okweyigiriza kusoma mweyo hikima mweyawasiza abakyala nabo abawerako tugambye hikima eya taalimiya omukyala ayitibwa Aisha yamuwasa lwekyo Salama lwekyo ne Hafsa yennyini lwekyo lwakuba Hafsa ate yataama n'atandika okwogera ebirala kati bw'okiraba nga nabbi yakozesa hikima ezennya hikimatu attashriiya alhikimatu attashriiya yesooka ne wabawo alhikimatu attaalimiya ne wabawo alhikimatu alijtimaiya alhikimatu assayasiya ne hikima eya ne wabeera hikima ziri nnya yes esooka sayasiya eddako ijtimaiya eddako sayasiya ate nesembayo ye hikima eya ijtimaiya kubanga tashriiya yesooka ijtimaiya yakubiri ne wabeerawo hikima attaalimiya ne hikima assayasiya naam zezo hikima ennya nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yawasiza abakyala kati bano aboogera ne bagamba nti yali ayagala abakyala nedda si bwe kyali ne Allah yennyini yayingira mu nsonga ze naye ng'ali wano mulamu Allah n'abeera nga yamuteebesa mu bakyala kyova olaba nabbi yasinga kuwasa bakyala nga bakulu abamu baali bannamwandu ekyo nno kiraga nti yali talulunkanira bakyala bw'ate oba yalekawo abawala abato n'awasa bannamwandu yalinga ku kiragiro okuva eri Allah nti oyo muwase ono tomuwasa kyova olaba bwe yatuuka okuwasa Zainab binti Jahshi Zainab binti Jahshi yali mwana wa ssenga wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nabbi yasooka n'afumbiza Zainab binti Jahshi ng'amufumbiza omusajja eyali ku lusegere lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyitanga Zaid ibn Haritha naye obufumbo bwe bwagaana
nga Allah ayagala kujjawo alhikmatu atashriiya. Kakati kyeyava agamba nabbi nti ekyo kyonna kyemubadde muziza nga gwo ogamba tosobola kubeera na Zainab binti Jahshi, kakati ebyokuziza biweddewo, genda gyali. Era nabbi yagenda omukyala gyali nga Allah yasazeewo, nga teri any punishment kubanga Allah yasazeewo. Bwatyo n'awangula omukyala yayitibwa Zainab binti Jahshi radiyallahu anha. Kati bwatyo nabbi yawasa omukyala ayitibwa Joweriya binti al-Harithi. Ne Joweriya bamuwambira mu lutalo, bwe yajja eno nabbi n'amununula ate era n'amuwasa. Ne Swafiya bwatyo. Ate Maimuna yamusanga Makka amaze okuwangula mu Fathu Makka, ate nga Maimuna oyo yaliko omukyala wa Hamza n'amuzaalamu omwana omu. Kakati ne kibeera nti ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam era n'oyo omukyala yamuwasa, n'awasa Zainab binti Khuzaima. Oyo naye mwana wattu nabbi yamuwasa, ate nga mukyala yali mukulu ku ye, yalina emyaka 6 nga nabbi alina 55. Naye yakozesa hikima ki? Olwokubanga omukyala oyo yali mukulu ate nga abeewaabwe weebali, nabbi yatyamu nti bajja kukola olulumba. N'abeera nga yabeera naye Allah n'agera omukyala oyo n'abeera nga yava mu bulamu bw'ensi. N'abalala bw'atyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwe yabawasa. Kakati nga naatera okutuuka ku nkomerero, awo we mbategeereza nti abakyala kamba baddiremu. Omukyala asooka yali ayitibwa Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha, owokubiri Sauda binti Zam'a radiyallahu anha, owokusatu Hafsa, owokusatu Aisha binti Abi Bakar radiyallahu anhuma, ate owokuna n'abeera Hafsa binti Umara radiyallahu anhuma, owokutaano n'abeera Zaina, n'abeera Salama oba Hindu binti Abi Umayya. Kakati ow'omukaaga n'abeera Joweriya binti al-Harithi, ow'omusanvu n'abeera Swafiya binti Huyayi, ow'omunaana n'abeera Habiba oba Habiba, ow'omwenda n'abeera nga ye mukyala ayitibwa Zainab Joweriya binti al-Harithi. Kakati ate ow'ekkumi n'abeera nga ye Maimuna binti al-Harithi, ow'ekkumi n'omu ye mukyala eyali ayitibwa Ramla binti Abi Sufyani, ow'ekkumi n'ababiri ye mukyala eyali ayitibwa Sharafu binti Hulaifa. Ne wabaawo n'omukyala ayitibwa Ashamba binti Amru, ne wabaawo ne Araba binti Jabir, ne Alayatu binti Dhabiyan. Abakyala 17 bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabawasa. Kakati tukitegedde olwaleero nti ye nabbi okuwasa abakyala abangi tekyali nti ayagala nnyo abakazi, wabula Allah ye yamulagira nga amusongerako nti oyo muwase n'oyo muwase n'oyo muwase. Alhamdulillah rabbil alamin. Kakati nga tugenda okumaliriza, nabbi sallallahu alaihi wasallama ebintu bino babimwogerako, naye ffe tulina okuvaayo ne twogera. Omuntu okuvaayo n'oyogera ku nabbi wa Allah n'ogamba nti yali ayagala nnyo bakazi, ogwo gwa naggomola, ogwo guba gwa naggomola. Tulina okwegendereza ne tutabyogera, tulina okwekuumira wakati mu Busiraamu. Kati n'olwekyo abo abajja bagamba nabbi yawasa abakyala bangi olw'okubanga Musiraamu, ne boogera ebigambo bingi. Nedda, nkulaze nti Allah yasooka ffenna n'atunywereza ku bana, n'oluvannyuma n'atuta ne tubeera nga eyo gye yatuteera. Alhamdulillah, omuntu agenda n'awasa omukyala omu, bw'alaba nga akyalina obusobozi n'awasa owokubiri, n'owokusatu n'owokuna, teri akugaana. Naye bw'oweza abana ng'ate osibamu ng'obeera n'abo, kubanga Allah yatupima nga tosobola kulabirira bakyala bana n'obamatiza.
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo bino, okubikolerako n'okubyongerayo eri abalala nabo babeere nga babitegeera, ate era babikolereko, ate era babyongereyo eri abalala, kubanga obusiraamu ddiini yakutuusa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukume nga tuli balamu, atukingirize, atugirewo endwadde embi ez'omunda n'endwadde ez'okungulu, era obukwakulizo bwonna obwandyekiise mu makubo gaffe aga riziki abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abujjawo, riziki yaffe ebeere nga eflowinga bulungi ng'etutuukako. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.